nabbi bamubuuza omuntu asiba olunaku lwa Arafa yagamba nti ahtasibu ala Allah an yukaffira as-sana allati qabla wallati ba'da, nsuubira omuntu anaasiba olunaku olwo Allah okumusonyiwa amazambi g'omwaka oguyise n'amazambi g'omwaka ogukolaki oguddako. Kati hadha min fadli hadha al-yawm, ekyo kiri mu bulungi bwa lunaku olwo. Ekyokubiri, ma min yawmin akthara min an ya'tiqa Allahu al-'abdu min an-nar min yawmi Arafa, teriyo olunaku mu nnaku ze tuwangaala Katonda lwasinga okujja ensingo z'abantu mu muliro kusinga olunaku lwaki? Olunaku lwa Arafa. Ekyokusatu, olunaku lwa Arafa olwo nabbi yagamba nti afdalu du'a yawma Arafa, edduwa esinga okuba ennungi omuntu gye yandisabye edduwa gy'osaba ku lunaku lwaki? Lwa Arafa. Wa afdalu ma qultu ana wannabiyina qabli, oba wa khayru ma qultu ana wannabiyuna qabli, ekigambo kyensinga okwogera ekirungi oba ekigambo kyenjogera ku lunaku lwa Arafa nga ne bannabbi abankulembera bakyogeranga, la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir. Nekibanga yeyo zikiri oba edduwa esinga obukulu ku lunaku lwa Arafa. Ekisemberayo ddala, fa inna Allaha yubahi bi ahli Arafa, fa inna Allaha yubahi malaikatahu bi ahli Arafa. Allah subhanahu wa ta'ala watunulya abantu abali mu Arafa aboogerako mu bamalayika n'abagamba unzuru ila ibadi, mutunulire abaki? Abaddu bange, atawuni shu'athan ghubara, bazze nga basiiwuuse mu feesi zaabwe nga n'enviiri zaabwe zijjudde ettaka olw'engendo ze batambula. Fa inni ushhidukum anni qad ghafartu lahum, mbakakasa nti abantu abo bonna mbakoze ki? Mbasonyiye. Kati olunaku lwa Arafa luli mu zino ennaku 10 eza Dhul-Hijja, ate ne wajja ate olulusinga afdalu ayami dunya, olunaku lwe lusinga mu nnaku ze tuwangaala mu nsi, wa huwa yawmu nahar, olunaku olw'ekkumi, olunaku lw'okusala ebisolo, oba yawmu Eidul Adha, olunaku lwa Idi yaffe gye bayita al Adha. Olunaku baluyita Hajjul Akbar, yawmul Hajjul Akbar, olunaku lwa hijja oluki? Olunene. Kubanga lwaki? Tajtami'u fiha manasikul hajj, olunaku olwo mukuŋŋaaniramu akthar manasikul hajj, emikolo gya hijja egisinga bagikola olunaku olwo. Olunaku lw'ekkumi, olunaku lwe bakuba ebiwaji, olunaku lw'ekkumi, olunaku lwe basala enviiri, olunaku lwe basala ebisolo, n'olunaku lwe bagenda ne bakola tawaafu al-ifaada. Kati ne kibanga hijja, ebisinga okukolebwa mu hijja bikolebwa lunaku luki? Lunaku olwo lumu lwe bayita yawmu nahar, ne lubanga afdalu ayami dunya, wa qad aqsama Allahu biha fi kitabihi faqal wash-shaf'i wal-watr. Allah yalwera mu Qur'an n'agamba wash-shaf'i wal-watr. قال ابن عباس رضي الله عنهما ومعنى الشفع يوم النحر والوتر يوم عرفة. الله يليل النكو بيري مونكو، يليل النكو والنحر وكمي، نليل النكو روميندا والنكو وعرفة. هو مسجد حديثو أبا من يبفي ولو بكرو النكو زينكمي برغا مانتي يستحب صيامها، يستحب صيامها، kirungi okuba ntuzikola ki? Nga tuzisiiba. Oba osobola okusiibamu olwa Arafa tekirina buzibu, oba n'osiibamu olwokuna n'olw'emmande tekirina luki? Tekirina buzibu, oba n'ozisiiba zonna zonna. Amma hadithi ya Aisha radiyallahu anha eri mu kitabo kya Imam Muslim, ma ra'aytu Rasulallahi sallallahu alayhi wa sallam yasumu min al-ashri qat, sirabangako Nabbi sallallahu alayhi wa sallama ng'asiiba mu nnaku 10, ng'asiiba mu lunaku lwonna.
hadithi tufu eri mu kitabo kya Imam Muslim. Kale ate waliwo hadithi ejawukanako, hadithi eri mu kitabo kya Imam Abu Dawud rahimahullahu ta'ala an ba'd azwaji an-nabiy sallallahu alayhi wa sallama qila hiya Hafsa, nga bajijja kubamu ku bakyala bani bannabbi sallallahu alayhi wa sallam bagamba Hafsa yajinyumya, agamba kana an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam yasumu 9 dhil-hijja wa 3 ayyamin min kulli shahr. Nabbi sallallahu alayhi wa sallam yasibanga ennaku 9 eza dhul-hijja, nasiba n'ennaku 3 mu buli mwezi. Otundu ya hadithi ezebbiri bainahuma ta'arud, olaba ngezikola ki, ngezikubagana. Ono agamba simulabangako ng'asiiba, ate ono agamba yakolanga ki, yasiibanga. Kaifa najma'a baina alhadithain, hadithi bbiri tuzigatta tutya? Abamanyi baina qawaid zebaleeta ezigatta hadithi ezo, muzo bagamba almuthbit muqaddam ala nafi. Oli wajja nga anywezaawo obujulizi, singa bujja nga bunywezaawo ensonga, tubukulembeza ku bujulizi obugaana. Oba musegedde? Kati hadithi eno eraga nti yasiiba, ate hadithi Aisha eraga nti tamulabangako ng'akoze eki, ng'asiibye. Kati tutwalirwa, tutwalira eriraga nti yasiiba, lianna fihi ziyadatu ilm. Ono atugamba nti yamulaba ng'asiiba, kitegeeza ayina kye yalaba ono kyataakola ki, kyatalaba. Oba musegedde? Naam. Ekyokubiri, qawlu nabiyyu sallallahu alayhi wa sallam muqaddamun ala fi'lihi, nabbi kyayogedde kikulembezebwa ku kyakoze. Wabanga yagamba hadith Ibn Abbas, al-amalu salihu fiha, omulimu omulungi gwokoleddemu n'atannyonnyola mulimu ki, nga mwe muli okusiiba, okusoma Qur'ani, okugondera abazadde, okusaddaaka, kitegeeza hadith eyingiramu okola ki, okusiiba. Ne kibanga qawluhu muqaddam ala fi'lihi, nabbi kyakoze, ekigambo kye kyayogedde kikulembezebwa ku kiki, ku kikolwa. Kati osanga omusiraamu ng'azisiibye, toleeta nnyo masala. Kyede Sheikh, mulimu abasiraamu abeefuula nti bamanyi nnyo amasala, n'omusanga nga alagiriza n'ebitabo ebitaliiyo. Kati so hadithi weeziri nga bwe nzibakoze eki, nga bwe nzibasomedde. Wa jazakumullahu khairan. Naam, katugende mu bibuuzo byaffe. Tafaddal ya Sheikh. Tata siibye Sheikh omulaba okubi nga teyazisiibye ye. Naam, atazisiibye omulaba obubi. Buli omu Allah ayina emirimu gye yamuggulirawo. Allah ayinza okuba yakugondeza okusiiba nga nze yangondeza okusoma Qur'an, bwe yakugondeza okusoma Qur'an nga nze yangondeza okusaala ekiro. Kati emiryango gy'ebirungi mingi. Kati so naddala emirimu nga gya kyeyagalire, kabonero kabi omuntu okukkakkanya banne nga tebakoze eki, tebagikoze. Kiraga nti olina weezakka, neera osanga oli ng'awoza, mbeewuunya mu abali emisana mu nnaku 10 zino oba mukikola mutya? Kati obeewuunyiza ki? Eyo Ramadani ogiraba nti Ramadani nti olyoka obeewuunye. Kati so abwabul khair kathir, emiryango gy'ebirungi miki mingi. Allah ayinza okuba nga buli omu alina we yamukola ki, we yamugondeza nga ye wakwatawo wanyweza. Kati buli omu akolere wamugondedde. Safarna ma'a rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam faminna sa'im wa minna muftir falam ya'ib as-sa'imu al-muftir. Twatambula mu lugendo lumu ne Nabbi sallallahu alayhi wa sallam ng'afu muffe mulimu abasiibye, mulimu abalanga tebakoze eki, naye nga abasiibye tebatulaba bubifu abalidde, ate n'abalidde nga tebalaba bubi bakoze eki, basiibye. Al-amru wasi', ensonga ngazi, ensonga buli wejjanga erimu zi options, tolemera ku baki, tolemera ku basiraamu nakulaba atakikoze nti mwononefu, taba mwononefu. Musaidde basiraamu. Naam, jazakumullahu khairan.
Shekhi, nina akasente ke nali nasonda nga njagala kuwasa naye maama annemeddeko mbu ayagala mutwale mu umura, nkole ntya? Naam, birru lwalida muqaddam, ogondera omuzadde kikulembezebwa. Anta wa maaluka li abik, gwe n'emmaali yo bya kitaawo. Eyo hadisi eraga tasarruf la milkiya. Eyo hadisi eraga nti muzadde wo asobola okukozesa ssente zo nga bw'ayagala, naye ziba tezifuuse zize. Okitegedde nti asobola okujja n'ajjamu n'atwala, naye ekizimbe kiba tekifuuse kikye. Kati gwe n'emmaali yo bya kitaawo oba bya maama wo. Kati maama wo wabanga agambye etwale Makka, sooka omutwale, omugamba akusabire Allah akuwa obusobozi obukola ki, obuwasa, kubanga edduwa y'omuzadde terina jjiji maaso gani, ga Allah subhanahu wa ta'ala. Thalathu da'awat mustajab, edduwa ssatu zaanukulwa. Wa da'awatu lwalidu liwaladi, edduwa y'omuzadde gyasabira ki, gyasabira omwana we. Kati sooka otwale muzadde wo. Oba oli awo oyinza okugaana omutwala Allah n'amujjula omwezi oguddako, ate n'otandika okuba mu birowoozo, kale singa namutwala. Wali obaddeko awo muzeeyi wo n'akuyita n'akukubira essimu, Kasimu jangu nkwagala, taata ndi bize nja kujja, enkya n'afa. Omanyi kyaba akulesemu? Buli kaseera oba otambula mu nsoga oba yali aŋŋamba ki? Kale singa nagendayo n'empuliriza kyakola ki? Ayinza okuba alina ekyobugagga kye yali aŋŋamba nga kiri wansi wa nnyumba. Oyinza okwagala osima ennyumba. Okitegedde Sheikh? Kikulumya omutwe, trauma, paka woofa, weebuuza yali aŋŋamba ki? Kati bazadde baffe mu nsonga tubasoosowaza mu nsonga zonna ze tukola, ne babanga be bali ku ki? Bali ku mwanjo, kubanga Allah yabasoosowaza gye tuli. Naam. Shekhi, omushiriku watusaaza ebbanga esswala zaffe ziramulwa zitya? Naam, omushiriku wabasaaza ebbanga nga mukimanyi nti mushirika oba nga temukimanyi? Nga temukimanyi. Waliwo hadithi ya Abi Huraira eri mu sahihain. Nabbi sallallahu alayhi wa sallam yagamba, yusalluuna lakum fa in asaabu falakum wa lahum wa in akhta'u falakum wa alayhim. Abantu bajjanga kubasaaza esswala, fa in asaabu, singa banaateeba esswala entuufu nga gye babasaazizza, falakum wa lahum, mufuna empeera mu sswala eyo, nabo ne bafuna ki? Ne bafuna empeera. Wa in akhta'u, ate singa bakola ensobi ne babasaaza esswala enfu, kangeze n'abasaaza nga talina wuzu, mwe temukola ki? Temumanyi. Falakum, eyammwe etuuka, wa alayhim, emisango gyonna ne gidda ku ye. Oba mukitegedde? Kati bwe mumutegedde nti mushiriku, temumuwa na chance yakumeka? Mumusitule mumufulumye ne waba yazimba omuzikiti, oba temuddamu saalira amabega ge. Kati obuzibu bwonna buli ku saalira amabega ge nga mumanyi, awo zonna ezammwe ziba nfu. Okitegedde? Naye mumusaalira amabega nga temumanyi, ezammwe ziba ntuufu, eyiye eba nfu, ate n'afuna n'omusango gwammwe mwenna okubasaaza nga talina wuzu, oba nga tasaanidde kola ki? Kubasaaza. Ekyokubiri ekisemberayo ddala okuba nti ebitongole by'obusiraamu, ba districts, ab'ettwale, obuvunaanyizibwa bwabwe okulondoola bayimaamu abasaaza abasiraamu. Lwaki bayimaamu mujja buzzi kubasaba zaka na kubasaba ssente za nkulaakulana nga temukuba ttooki mu bayimaamu abasaaza abasiraamu? Nasaaza abasiraamu nga mushiriku okumala ebbanga, ng'omuziri gulina ow'ettwale, nga gulina ne districts. Kiraga obugayaavu nti abantu baabawa ebifo naye nga biri ceremonial, ye kufuniramu mabaasa, naye teyamanya obuvunaanyizibwa bwe bakola ki? Bwe bamutikka. Kati obuvunaanyizibwa bw'abakaazi ne ab'ettwale okulondoola abayimaamu emirimu bagikola bati. Kati ekyo nabo bafunako omusango
olw'obulagajjavu obwo okuleka omushiriku n'asaaza abasiraamu okumala ebbanga naye ng'ali mu ttwale lyo oba ali wansi wa bukulembezeewo. Nasalu llaha salamata wal afiya. Naam. Sheikh, mpaayo ku budde obusinga okuba obulungi okukwata Qur'ani? Naam, nabbi agamba wasta'inu bilghadwa warrawha wa shay'un min ad-dulja. Wasta'inu bilghadwa, alghadwatu awwalu an-nahar warrawha akhiru an-nahar wa shay'un min ad-dulja as-sahar oba waqtu as-sahar. Agamba nti mweyambise nnyo ebiseera bisatu obanga olina ensonga gy'oyagala okuggusa nga y'amaanyi. Teebanga nnyo ebiseera bimeka? Bino ebiseera bisatu omuntu wasinga okuba nga ategeera nnyo. Akaseera akasooka al-ghadwa awwalu nahar, obudde bw'okumakya oba wakazuukuka ng'oli fresh. Warrawha akhiru nahar, akaseera k'ekawungeezi ba'da al-asr, oba omaze okukola ng'omaze n'okubanja kati ebirowoozo bimaze. Kati nga bwe muli wano kyokka nze njagala nnyo darusu za baada maghrib, naye kati abantu basomesa baada zuhuri tebalina na kyamisana. Golowooza ezo darasa neera zeetagana kujjawo ezo. Ng'osomesa otya abantu abayala mumpe eddakiika 4? Oli talina na puroguramu yonna akyayiiya agenda kulya ki nti oli mumusomesa hadisi? Aba tabitegeera. Segedde Sheikh, naye kati wano mumaze okubanja ate esi mu nsawo mulimu akantu ate mwetegeka kudda waka, kati ebirowoozo byonna bwebiri alhamdulillah. Arrawha wa shay'un min ad-dulja waqtu sahar, akadde k'ekiro mu ssaawa 10, ssaawa 9, 10, 11. Kati bye ebiseera ebisinga obulungi eby'okukwatiramu Qur'an. Oba mukitegedde? Naam. Olunaku lumu nali nsomera Sheikh Bukenya darusi, nensumbuwa nambuuza okwata ddi darusu yo, ne mubulira obudde bwenkwata, nangamba tandika ogikwata baada al-asr. Naye kuva ku olwo newe mba nina kyenjagala okukwata nkikwata budde obwo wakati wa asiri ne maghrib. Budde bulungi nnyo nnyo nnyo. Bw'okikwatiramu n'okiddamu baada al-maghrib, kati kisula mu mutwe gwo nga kyepanga, obwongo kyowakutte bifo, obwongo bwo bwebaka butandika okipanga mu layini zaakyo ziba aya za Qur'an. Kale wozuukuka n'okiyitamu ku makya khalas, ekyo kibanga nkokoto oba toli kikola ki? Toli kyerabira. Inna nashi'ata al-layli hiya ashaddu wat'an wa aqwamu qila, obudde nga buzibaaziba. Ashaddu wat'an, kyonna ky'okoleddemu n'okwatiramu kinywera. Oba musegedde. Kali so abakyali ba tulabul ilm, abakyakwata, abakyalina obudde obwongo obukwata, obwo bwe budde obusinga okuba obuki? Obusinga okuba obulungi. Ekyokubiri, ikhtiyaru al-makanu al-munasib, okulonda ekifo ekisaanidde ky'olaba nga tekiriimu bibuzaabuza. Osanga oli akwata nga wawagira omupiira, tosobola kukwata Sheikh. Ma ja'ala Allahu li rajulin min qalbayni fi jawfihi, Allah tateekanga mitima ebiri mu kifuba kya muntu. Tosobola kulaba TV nga wawuliriza leediyo, eno oli mu kulaba abukedde nga wawuliriza n'ebirango, tekisoboka. Naye bakubuuza owa TV agambye eki ate owa leediyo agambye eki? Man rakiba al-farasaini shaqqa duburahu. Singa we nkireke Sheikh, sijja kivvuunula, ekyo kyaba walimu. Kati olina okufuna ekifo, kati olaba ekyo ekisenge ffe twakwatanga otuula awo ng'amaaso go gatunula ku kisenge gadda mu Qur'an. Kuba omuntu akwata abanga fotokopi, kati oli mu fotokopinga by'okwata. Kati okwatiramu atambula eno onazza eno, kati otuuka wali okusoma nga okwatawo kuli mu hal naye otunula ku kisenge wodda mu Qur'an, kati obwongo bubeera ku kintu kiki? Kintu kimu. Naam.
biki byenina okukola nkwate nnyo? Biki byolina okukola? Biki byolina okukola okwate nnyo? Kisookera ddala okukwata kyengera Allah akiwa muntu. Hiba kirabo Katonda akiwa ki? Akiwa muntu. Kyoba olaba nga mu taarikhi w'Obusiraamu tulinamu abasajja nga ayatun fil hifd, nga bwalinga bubonero nga Katonda alinga eyabatonda babeere kyakulabirako eri abo abaagala okukwata, nga Imaamu al-Bukhari rahimahullahu ta'ala yalinganga photocopy, yazaalibwa bw'atyo nga ye mukwata alina kubikka bino ebiri ebbali byonna, kubanga watabibikka abikwatiramu byonna omulundi gumu. Ovanga ku musajja asanga Abachina nga kangeze masalan oli musajja Munnayuganda n'ogenda e China n'osanga abasajja babiri nga beekuba eŋŋumi we bayomba, osegedde n'obawuliriza. Kaakati ne babuuza ani mujulizi eyabaddewo, wabaddewo omusajja muddugavu ne bakuleeta ne bakubuuza byabadde bitya, oli misiruro tolumanyi, kanotandika okukolanga akasuku nti ono yamugambye ono n'amuddamu ng'ong'ong'o n'obyogera nga ebyabadde. Kati omusajja waate sheekh abeera ate asusse mukola ki? Mukwata. Kati yoyo Imaamu al-Shaafi'i rahimahullahu ta'ala wa qablahu wa ba'dahu al-Imaamu al-Bukhari wa ba'dahu al-Imaamu al-Bukhari rahimahullahu ta'ala. Oyo naye Allahu akbar wa ilahi alhamdu. Kati sheekh imma oluusi ebeera hiba nga Allah yawa mu kikyengere ekikola ki? Ekikwata. Waliyo akavubuka sheekh kaana kato ka Saudi kazibe, naye kakwata ebitabo 18 ebya hadith, naye katandika osoma Qur'an nakalabako nga bakabuuza ebibuuzo nga kasoma kava wansi. Akyayide sheekh kasoma kava wansi. Waliwo omulala twasoma naye mu kiraasi yemu mu kuliya ya hadith, sheekh n'awandiika ebigambo ku lubaawo, bwe yamaliriza n'agamba ani abikutte, n'abisiimulako. Kavubuka tegamba mbikutte, kaali kavubuka nga kayindi, ne kabisoma seka n'akagamba bisome ngo biva wansi, ne kabisoma nga kabiva wansi, ninga baadde bakabiwandiika ku lubaawo. Kati sheekh abowe batyo simanyi oba nabaana z'Abannayuganda zibazaala. Naye ogezesa omwana wo, Allah yatuwa abaana nga tetumanyi malaka zaabwe, olw'okuba nti sisitimu y'okusoma kwaffe teriimu nnyo okukwata kukuraminga. Naye ffe tubalabira wali mu tahfiizu, omwana ng'akwata empapula 2 n'akwata empapula 3 n'omwewuunya, oba osegedde. Kati wekitabeera kyengera nga Katonda akiwa muntu, olina kinoonya bunoonya. Naye okola otya? Attikiraar, okuddingana ennyo nnyo 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 nnyo. Wattikiraaru tuallimu al-ibil, okuddingana kuyigiriza eŋŋamiya erinnya lyayo. Olaba ogenda mu maka g'omuntu ng'alinamu kapa nga bagiyita masalan bagiyita wayo erinnya limu, makisi etera kuba mbwa, leeta erinnya Dogi masalan, Dogi, kati erinnya lye mutuumye kapa eyo. Okimanyi mu kiddingana ennyo nga mugiyita Dogi, etuuka n'emanya mu maka gano nze Dogi, nga oyita Dogi ogenda kadduka kava eri gye kakola ki? Kati ki ekireetera kapa eyo okutegeera nti erinnya lyayo ye Dogi? Attikiraar, kugiddingana buli kaseera nga mugiyita Dogi n'emanya ye nze Dogi. Kati n'omuntu bw'atyo n'alina hifudhu entono ng'akwata kitono, singa ddingana nnyo kyakwata amala n'akikwata n'akipafekitinga. Kati ekyo kyekyama ekinene nnyo mu kukwata. Oba musegedde? Ekyokubiri abamanyi batukubiriza obutayitiriza kukwata bingi naye ne tulivayizinga nnyo bye tukutte. Ekigendererwa kyo tekiba kukwata bingi nti nkutte empapula 3. Omuntu akutte peegi emu ng'agiddinganya ennyo yakusinga.
kubanga egenda sigalawo emyaka ate oli zigenda muddukako maawe. Mukitegedde? Ekirala ekisemberayo ddala tajannubul haram wal maasi, okwewala haramu n'amazambi. Imamu Shafi yagamba shakautu ila Wakii su'a hifdhi, nagende w'omusomesa wange Wakii ne mubuulira sikyakwata bulungi, fa arshadani ila tarki al maasi, nangamba ndeka amazambi. Wa akhbarani anna al ilma nur, nangamba ilimu kitangala, wa nur Allah la yu'ta li asi, kitangala kya Allah takiwa muntu mwononefu. Kale oba oyagala okuba ng'okwata naddala ilimu y'eddiini olina okwewala haramu. Tosobola kukwata Qur'an nga wowuliriza music. Ebyo bintu bibiri tebikuŋŋaanira mu kifuba kya muntu omu. Tosobola kukwata ilimu yonna nga wotunulira abakazi nga obasiyasiya obakuba kabina, tekisoboka Sheikh. Oba mukitegedde? Naam, saba Allah ffenna tukwatire. Naam. Ngatta ntya hadithi z'ebigezo nga tewali kirindiriddwa mu duniya okuggyako balaayi ne fitina, ne hadithi z'okulowooleza Allah obulungi? Sikitegedde ekisoose ez'ebigezo nga ngatta ntya hadithi z'ebigezo nga tewali kirindiriddwa mu duniya okuggyako balaayi ne fitina, ne hadithi z'okulowooleza Allah obulungi. Ekyo ekisoose ekyo, hadithi z'ebigezo nga tewali kirindiriddwa okuggyako balaayi, ng'ategeeza ati ng'olina okufuna ebigezo. Hadithi ezitukakasa tulina okufuna ebigezo oba tutyo. Allah alina otugezesa. Ate ne hadithi eziraga hadithi z'okulowooleza Allah obulungi, okulowooleza Allah subhanahu wa ta'ala obulungi. Ekisookera ddala, فالله سبحانه وتعالى يفعل ما يريد لا يسأل عما يفعل وهم يسألون وكل ما يفعله بحكمته وبحكمته البالغة. السوكرة الدرا الله سبحانه وتعالى akola kyayagadde, tebamubuuza ku ekyo kyabakoze. Ekyokubiri, kyonna kyonna Allah kyabakoze akikola bihikmatihi albaligha, akikola n'amagezi ge agawaggulu, wa bikamali adlihi, ate nga mwenkanya mu byabakoze. Kati omuntu alina kulowooleza Allah kyonna kyaba mutuusizzaako nti akimutuusizzaako bihikmatihi wa adlihi, akimutuusizzaako nga akigenderedde, ate bwenkanya gyakola gyali. Mu mbeera eyo nti kyonna ekikutuuseeko mu balaaya, imma Katonda alina kyakwagalizza okutuusaako oluvannyuma lw'ekyo, oba mukitegedde, kwe kumulowooleza ekirungi. Mathalan, nti omuntu asobola okulwala, kibi gyali, naye ate nga Allah yagadde kumuggyako mazambi na kumusitula amadaala. Allah asobola okutunuulira ng'emirimu gy'olina tekigenda kutuusa mu jjaana gy'ayagala kuwa, okitegedde, n'akusasulira mu balaaya. Kati mu bizibu muno n'agenda nga abikutuusaako nga wakusitula amadaala, n'ogenda okufa ng'oli mu ddaala lya waggulu nga singa teyakuleetera bigezo bino tewandikoze ki. Kati gwe kikyo kyakubeera nti osooka n'okkiriza n'okusiima n'okusuubira nti Allah alabika alina hikima emabega gaakyo. Musaidi basiraamu, kati bwetyo tuyinza okugatta wakati w'ebyo ebibiri. Allah subhanahu wa ta'ala oba Nabbi sallallahu alayhi wa sallama, hadithi nagibasomerakoko, yasanga Ummu Sa'ib nga akola ki, ashekinga, malaki ya Umma Sa'ib tuzafzafina, obadde ki Ummu Sa'ib nga nkulaba okankana? Qalat alhumma ya Rasulallah la baraka Allahu fiha, omusujja gunnuma
katonda nabanga aguvuma. Qala la tasubbi al-humma, tuvuma muki fa inna allaha yudhhibu biha khati'at bani adam, katonda asimula amazambi g'abantu n'omusujja ogwo govuma, kama yudhhibu al-kiru nafatha al-hadid, nga olaba ekyuma bwe kirongoosa obucaafu ku kiki, ku kyuma. Kati Sa'ib mu kulwala kwe n'okukankana kwe kyali kibi gyakola ki, gyali. Naye nga Allah alina hikima gyatamugambye, nabbi yagimugamba nti okulwala kwo ku katonda akuleese naye ali mukusangulako maki, mazambi. Kati yenna alwala obulwadde bwonna bw'oba olwadde mu mbeera yonna neziba shayatin, olowoleza Allah nti ayinza okuba nga ntadde mu mbeera eno ng'ayina ensonga. Waliwo omukadde wange omu Allah yamugesa ne shayatin, omusajja alina sente, naye namugambako ekigambo olumu naye simanyi oba kyamunyiiza. Namugamba sente z'olina singa Allah teyakuleetera bulwadde buno osanga wandibadde kati oli Dubai n'ebyana. Naye katonda yakuleetera obulwadde nga buli kaseera oba owuliriza Quran. Sente yalina nnyingi ng'omuntu azirina ayonooneka, katonda namuleetera obulwadde nga buli kaseera alina kuba mu rukuya kwejjanjaba, tebumuganya kutambula kudda eri n'eri. Kati oba okiraba ndowooza je sinakimutunuzaamu aleme kweraliikirira embeera gy'akola ki, gy'alimu. Kati so bwetyo tulina okugatta ebyo ebintu bibiri. Allah aleeta ekigezo, naye endowooza ennungi gy'olowooza nti oba oli awo ayina ekigendererwa waraa dhalik, emabega gaki, ng'ate kirungi kubanga wala yadhlimu rabbuka ahada, Allah talina gwakola ki, talina gwalyazaamaanya, buli kimu akikola biadlihi, n'obwenkanya obw'ekika kyawa. Na Sheikh, bwe mba njogereza namba 2 kyateeka okuteekawo obwenkanya wakati w'ababiri ne namba 1, oba nsobola okumuwasa ne nsooka muleka ewaabwe Sheikh, oba kyateeka n'okumugjayo? Naam, obwenkanya ng'omwogereza, bwenkanya ki bw'otegeeza? Kuba tannafuuka mukyalamu, okitegedde, tannafuuka ki, okyamwogereza bwogereza, kitegeeza tannaba kuyingira mu nsingo yo yakuba nti akkakatako buli kimu. Naye obwenkanya bulina kujja luvannyuma lwa mukola ki, lwa kumuwasa, oba mukitegedde. Kati akkirizibwa okumulekako ewaabwe n'amugjayo. Almuslimuuna ala shurutihim, abasiraamu bakkirizibwa okukola conditions zaabwe kasa ziba nga tezikontana n'amateeka ga Allah. Kasa mukikkanya nti ngenda kukuwowa naye nja kukima mu gw'omunaana, tekirina buzibu. Kasa mukikkanyako abameka, ababiri, mukitegedde. Naye kikola mu mbeera y'obulyazaamaanya. Allah subhanahu wa ta'ala alimun binniyat, Allah amanyi ekiri mu mutima gwo. Oba olaga kirala nga oyagala mulyazaamaanya, Allah alaba ekiri mu mutima gwo, mukitegedde. Naam. Sheikh, ate waliwo abagira n'asanga muzeeyi muzikiti, nga nkuwadde gwe muwala wange kutunuulidde ne nkusiima, ne nkuwa muwala wange, kati ono gwamuwadde talina na wamussa, nga tugende batuwoowa, n'amuwoowa n'amuleka. Omwana oyo abamuwadde mulungi, era omuzadde oyo wagaana, kageri kenkulabyemu tolina woogenda mussa, genda nabbawo wakati nkisazizaamu muleke. Kibeera kiti ekyo. N'ekibuuzo kitegerekeka, gwe kennyini ky'obuuza kikola ki, kitegerekeka. Omuzeeyi yennyini yakusanze era mukuwadde, naye gwe gwawadde akuguddeko buki, bugwi. Kitegeeza nti mpaamu obudde neetegeke, naye tekigaana tuwoowa n'amusigaza, okitegedde. Kali muzeeyi oluvannyuma agenda okulaba ng'olayika toli steady, n'agamba mukugjeeko. Kali mu Busiraamu allazi biyadihi uqdatu nikah, ayina ekituttwa ky'obufumbo. Qiila azzawju, abamanyi baga nti taata yalina kontrol esembayo ku bufumbo, omusajja, omwami. Waqiila al ab, abamu ne bagamba taata w'omuwala asobola okujja mu maka go n'amugjamu, naga mututte, okitegedde. Naam.
kadiso eyo aya yahtamilu hadha wa dhaka alladhi biyadi uqdatu nikah. Naam. Sheikh akayimba katwala albadiru alaina bakayimbira ddi nabbi? Naam, bwe bumu ku buyimba obuyimbwa naye nga si butuufu. Nera waliwo ekitabo oli yakiwandika ng'alaga ebintu ebyatiikirira mu Busiraamu naye nga tebiriiyo. Kati akakayimba tebakamuyimbirangako Sheikh. Okitegedde nti okamuyimbira ng'ayingira e Madiina nedda. Si katuufu Sheikh. Ekyewuunyisa kati bakayimbira n'ab'Ettwale ne bahaaji bakabayimbira. Waliwo n'essomero erimu lye nalaba nga HM ayingidde Tala al-Badiru. Kati Badiru kye yeyingiddeeyo. Kale ebintu bya bannabbidaa tebirina nabyo saayansi. Tebirina mateeka kwe bitambulira. Bakayimbira nabbi bakayimbira kati ne ba HM ne ba MP. Abava ku ddigi bonna bakabayimbira. Kati omanyi Badiru okukuba nakukwenya. Ma maana al-Badr? Gwe mwezi nga gujjudde engeri gye gwakamu ekitangaala kyagwo baguyita Badr 13, 14, 15. Naye kati oli mweru ng'olukoba ndi tala al-Badru alaina, oli Badru yawamu. Okitegedde? Kati so kakayimba si katuufu Sheikh, tebakayimbirako nabbi. Allah asalira atya nabbi? Naam, okusalira kwa Allah kussa kusaasira. Okitegedde? Naam, inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi. Kati salatu Allahi ala nabi arrahma. Allah subhanahu wa ta'ala okusalira kwe nabbi kumusaako kola ki? Kusaasira. Oba mukitegedde? Naam. Sheikh, lwaki muvubirira nnyo abashia? Waliwo ne Sheikh gwe nawulira ng'agamba nti tawhidi w'Abayudaaya asinga ow'Abashia. Kituufu? Naam, ekintu abashia si bokka betuvumirira. Buli yenna alina aqida ekhalafu ya ahli sunna wal jamaa tumuvumirira, nga ba Mu'tazila, ba Jahmiya, ba As-Sufiyya, Ashia, ba Jahmiya. Jasira kuba mwe muri abashia naye bo bonna bwemmenye buki bubinja. Nera nasomesaako ku kitabo Haiyatu ibn Abi Daud nga tusoma ku bubinja obw'enjawulo. Oba okitegedde ne bwe baawukanira ne aqida ya ahli sunna wal jamaa. Kati si bashia bokka. Kati ekireetera abasheekh okusomesa ennyo ku bashia mu Uganda n'abasuufi kubanga bwe bubinja obusinze okulabika muki mu Uganda, naye n'abalala baliyingira nabo tujja bekkatirako paka tunalaga abantu ekiki ekituufu. Naam. Assalamu alaikum. Kiramula kitya okufunira wuzu munda mu toyireti? Naam, okufunira wuzu munda mu toyireti tekirina buzibu, naye basimala togyatula, ogisomera mu mutima gwo oba n'otagisomera ddala, kubanga okusoma basimala ng'ofuna wuzu kiri sunna. Okitegedde? Hadith egamba tawadda'u bismillah, hadith eri dhaif. Musome mufune wuzu nga musome bismillah, hadith si ntuufu. Kati oba wuzu ogenda gifunira mu kabuyonjo, naddala kabuyonjo zaffe kati ziba nnyonjo, si bwe kiri? Ziri mu teewo zibiki oba ekiyigo, bismillah togikola ki? Togyatula oba gisomere mu kaama, togifulumya. Naye bisigadde funa, tekirina buzibu. Naam. Sheikh, ebikoofiira abasiraamu n'ettopi ze basaaliramu ziramula zitya ku ddiini? Ekirala, Sheikh, abasiraamu nga basussizza okulaba TikTok mu muzikiti ate nga kuliko muziki, oba osaala omusiraamu n'ateekako TikTok kyokka nga kuliko muziki? Naam. Naam, okwambala ekikoofiira oba topi tekiri haramu Sheikh, tekirina buzibu.
lwakuba nti wane waffe min khawarimil murua kiraga nti omuntu alina nsa okujja mu muzikiti nga ataddeko gutopi. Okitegedde? Wane waffe min khawarimi al murua. Ma maana khawarimi al murua? Murua ziba empisa nga mu society wozikoleramu bakulaba bubi naye nga ate tekiri haramu. Okitegedde ndowooza? Kati okwambala topi tekiri haramu. Okitegedde? Kubanga ne ku haramu e Makka mubalaba abazikoze eki? Abazambadde. Neffe wano engeri gye batukuzaamu mu society yaffe nti enkofiira omuntu agiyingiramu mu muki, nera bwe tukulaba ng'ogiyingiriddemu tulaba nga toyina nsa, oli muyaaye oba mukitegedde, naye ng'okujambala terina buki, terina buzibu. Mukitegedde basiraamu? Kati so buli kyonna kyonna ekintu nga min khawarimil murua kyonoona ensa z'omuntu ekyandisinze obulungi kukyewala, abantu obutakulowooleza kikyamu. Kati ezo zitopi zitowa kwambala abantu bayayeyaye, abantu abagenda mu bibanda ba betting. Ekigedde? Kati so omusiraamu ali bw'ati teyandizambadde. Olaba otya singa onsanga wali nga maze obbasomesa nyimiridde awo ngitaddeko bwenti? Yowe mbabongako. Kiri kya Sheikh ekifaananyi kizze khawarimil murua. Kati ze bayita ensa. Okwata mukyala wange nga tutambula ku street mu kiwato kiri haramu? Tekiri haramu. Kiri kyawo nsanga ku street z'e Kampala nga mukutte bwenti. Kikyogamba Sheikh? Sio kiri? Naam. Kati ffe mu culture yaffe oba mu nkuza yaffe eya wano ebintu by'omukwano tetubyolesa, okye tubikweka. Naye ate mu bazungu n'abawarabu babikola ki? Babiteeka mu public. Kati nze okiisinga mukyala wange mu public mu Buganda oba mu Uganda wano min khawarimil murua, neera bannyumyako ku kyalo, bayonooneka abo. Si bwe kiri? Naye nga kiri haramu kye mba nkoze? Tekiri haramu. Si bwe kiri? Naye ate mu bawarabu bwe bakikola bakuba ne muki oba mu bazungu. Kati iwe bityo ebifaanana nti topi wane waffe zamanyirwa bantu bayayeyaye. Kyobola banga oli abuuziza n'ekibuuzo ekyo. Kati so okugyewala ojjambala naddala ng'ojja mu bifo by'obuvunaanyizibwa oba nga masjid kyekiri ahsan wa aula. Naye ate ojja ng'ojjambadde oba tokoze haramu. Otuuka okusaala ng'ogikyusa ekyenyi kituuka ku ttaka. Mukitegedde? Njala munfune bulungi bye njogedde. Ngezezaako binnyonnyola buki? Naam. Kati ekyokubiri abuuzizza kibadde kitya? TikTok. Naam. Neera ekyo kiraga akhiri zaman. Abantu tebakyalina nsonyi mu maaso ga Allah. Fa in lam takun taraahu fa innahu yaraak. Allah waba gwe tomulaba yakola ki? Ekifo kye tukakasa nti kifo kirimu bamalaika. Nyumba ya Allah wabikula otya TikTok gy'omanyi nti erike oluusi ne woba ogobera bya busiraamu naye mubako buno buhaitalak kikyotalaba ne bakumyansaamu. Abamu tebalina nansonyi balabiramu omupiira Sheikh. Omusanga akozebwa ati essimu ye ng'ali mu kulaba mupiira mu muzikiti. Abalala balabira mu YouTube. Kati kwe gamba eyo haiba omuntu okuba nti atya ekifo kya Allah. Abantu tebakyakirina mitima gyabwe. Wadhalika liqaswat qulubihim. Emitima gyakola ki? Gyafa olw'ebyo bye bakola. Oyo haramu gwatunulwatunulwako n'ebyo byawuliriza mu music byatta omutima gwe n'atuuka nga ne Allah tamukwatibwa ki? Tamukwatibwa nsonyi. Kati so baddu Allah subhanahu wa ta'ala tuwe waman yu'azzim sha'air Allah fa innaha min taqwa alqulub. Omuntu agurumiza ennono za Allah, maalimu diini, ebifo ebiraga eddiini ya Katonda oba ebintu ebiraga obwa Katonda ku nsi kuno n'obiwa ekitiibwa kiraga nti otya Katonda mu muki? Mu mutima gwo. Naam.
ekibuuzo kiritola kuba kiwandiika bubi naye abuuza okutuuma abaana be bawala linnya lye lya kika n'agamba nti Aisha Sekandi kirina obuzibu. Waliwo ekigambo kye batera okunnyonnyola, waliwo omusajja mukulu yakinnyonnyola kyannyumira bulungi nnyo. Yagamba nti ndi wa Mamba naye seddira ki? Mamba ndowooza byanjawulo. Ndi wa Mbogo naye seddira ki? Kati wabatuuma mweri ekkubo ndaba nga tekirina buzibu. Otegedde? Ndi wa Mbogo kitegeeza nti abanzaala bava mu ekyo ekika naye sijjeddira nsobola oggirya. Otegedde? Kati kye kyandibadde ekituufu nti oli wa Musu naye teweddira muki? Teweddira Musu. Oli wa Mamba naye teweddira ki? Tojeddira nti ogiharamisa oba towasa mukyala wa Mamba. Kati ekyokubiri kiri kati daruri okunnyonnyola abaana baffe ebika ebyo ne sitandi y'Obusiraamu gye biri, kubanga kireetedde bano abaana abajja okugoberera bye twasanga ku bajjajja baffe ebyokuharamisa n'okuziza. Kati osobola okubatuuza n'owaga nti banaye muli bakika kya Mbogo naye Embogo eri halaali ejjiri, ne bakimanya ekyo n'ojjawo shubuha eyo mu baki? Mu baana bo. Muzira nga gukunkumuka guno Sheikh. Tegundwaze tetenasi. Sigambe tegunywedde. Ne gukunkumuka ogula buno bonna bwa muzindalo. Tegundwaze Sheikh. Tojjala Sheikh. Obulamu bw'aba Sheikh temubufaako. Gugula sente mmeka Sheikh omupya? Genda gula wa Sheikh. Omwana najogerako dde emizindalo wano. Amuzina gutuukira okunjubuka Sheikh. Lwaki muntu gakuleveeye? Omulala gwankubye amasannyalaze wali gwalidina nali ngukutte wente temwandaba mu darusu sannyalaze ne gankuba Sheikh. Buzibu ki bwe mulina? Sigabulano chairman otannayisa budget ya mizindalo mipya. Basa muzeyala nnyo system ya Imam Kasozi. Imam Kasozi olaba nga langi eri ku kisenge, langi ebeera ne expiry date, si bwe kiri? Ye tagisussa ne weeba ekyanirira etya. Ndera bo buli mwaka bakyusa langi, kubanga yagamba nti bwemala okuyita ku expiry date yayo etandika okuba obutwa eri Abasiraamu. Otegedde? Kati buli kintu kye tukozesa tukiwenga ebbanga. Kati labe n'erimu obulamu bw'Abasiraamu obutunulirako kisha. Tunula ku langi ogirabe. Tuli muno tuli bantu nga 10 tussa langi eyo. Etandika otukosa, si bwe kiri? Alina omuzindaalo myezi 6 muleeta omulala mugiwaba omukyalo naye kati ogukunjubuka guyiika. Okyedde Sheikh. Kati so yo message egende buli yenna abafaanana muzikiti nga guno mubeere nga mutereeza ebintu bwe bityo. Kano no wa video kalaba kano no kakaddi. Okyedde Sheikh. Kati kano kakutte emyaka nga 10. Bano Basiraamu omukwatibwa ensonyi bano abasajja bakwata misomo gya Busiraamu bagulire emizindaalo mubayambeko. Okiraba guno gulaba gukaddi. Kati bamanyi ba Sheikh abakagusomeseza ba Sheikh bo bayambeko abavubuka ba media bano beteekamu ssente tukwatagane nabo abagagga. Okigedde bakyuse ku byuma. Kati nabaddeko wali mu Soraya TV ezimu tezikyakola tezikyateekako kitegeeza ebyuma byaggwako. Naye nga Soraya mukutu ogubbe wala ennyo ogwamanyisa Abasiraamu Obusiraamu naddala mu Uganda muno, si bwe kiri? Media endala ezisinga zaalabirako Soraya. Naye Abasiraamu tebabiriiko, baagala beegayirira kumala balemerako. Bikwasa ensonyi Sheikh. Saba Allah batulabu la ilma abawe ssente kubanga osanga bo bajja kukola emirimu gy'Obusiraamu. Naam Sheikh.
Shekhe, omwana wabba taata we ssente afuna omusango gwe gumu ng'omulala ng'amubbye? Tafuna musango gwe gumu kubanga omwana ono alina portion mu ssente za taata we nga taata we alina portion mu ssente z'omwana we, bonna beesikiragana. Okitegedde? Kati la yuqaadu lwalidu liwalade, singa omuzadde aba abonereza omwana we n'amutta, mu busiraamu tebatta muzadde, bamuwa kibonerezo kirala naye tebamukola ki? Okuggyako alladhi ta'ammada dhalik, akigenderedde n'akuba omwana ng'amukubisa jambiya oba n'akwata omutayimbwa, kati bagamba agenderedde omutta, naye akwatta ekibooko eya bulijjo ng'ali mumutereeza, wamutta tebamutta nga balina mutta mu sharia. Kati so omwana wabba ku ssente za taata we, sigambe mugende mubbe, tatemebwako muki mukono, naye aweebwa ekibonerezo ekirala nga taata wakwata mu ssente za mutabani we, anta wa maaluka li abik. Kati yajuzu lahu tasarruf fi malik, taata wakkirizibwa okubaako kyajja mu ssente zo, tafuna muki, naye teziba tezifuuse zize. Kanaawe omwana wo singa asooba n'abaako zasika, bamubonereza bonereza naye tebamutemako muki mukono, kubanga mwezo ssente woofiira bwoti oyo enanyinizo azitutte yennyini enanyinizo, kati atutte ku ssente ze before. Kale eno fatwa eyinza okwonoona abaana naye temubba ssente z'abazadde bamwe. Ate ekyokubiri n'abazadde abakodde eno fatwa ebalya, gobera ne ssente oli biliyoniya nga abaana bo tubatunuzaako. Olowooza dduwa ki gye basaba Allah? Basaba Allah ofe, kubanga woofiira bwoti almilkiya ekyuka era gwe nanyinizo enkya zaabwe, kati bo dduwa yaabwe Allah amuttaddi. Olwo omusajja yali ayambala nnyo sapatu nga mugagga, tayagala kugula ngatto, naye olunaku lwe yafa abaana be bamulanga, amaata abu shibshib, taata wa sapatu afudde, taata wa sapatu akoze ki? Olw'obukodo tavaako kake, nammwe mukole ezammwe. Kati z'okodo wali abennyini abo be bannanyinizo ng'ofudde. Kati lwaki obatuusa ku mbeera ezibba obubbi? Baweeko nabo bakole ki? Nabo beeyagala. Era ndowooza Shekhe, ndowooza kyabadde abuuza alaga nti kitaawe muki takola ki? Tamuwa ssente. Bantu bawa abaana baabwe ssente. Kisa ya Ismail ne Ibrahimu ntuufu ng'abakadde baffe be batusomesa ku by'ejjinja era esangibwawa? Nga batusomesa ku by'ejjinja tinaamuteeka ku jjinja biki? Allah agamba waman asdaqu min Allahi haditha, ani asinga Allah okunyumya emboozi esinga okuba entuufu? Nahnu naqussu alayka ahsana alqasas, tukunyumiza ebyafaayo ebisinga okuba ebituufu. Kati Allah yo kissa yaginyumya mu Quran mu suratu Safat, falamma aslama watallahu liljabin, kasaba amalira Ibrahim ne mutabani we, Ibrahim n'amalira okumusala, mutabani we n'amalira okuba nti bamusala. Watallahu liljabin, n'amwebasa nga ekyenyi kiri wansi. Okitegedde? Kati so yamwebasa ku jjinja oba si jjinja, mu aya tebakikola ki? Tebakirabye. Kati ebyo byafaayo biri mu Israiliyati. Israiliyati byebimu ku byafaayo by'Abayisirayiri bye bajja bakola ki? Banyumya. Kati qaida yaffe la nusaddiquhum wala nukadhibuhum, tetubikakasa 100% ate tetubirimbisa 100%. Tugamba amanna bima unzila ilaina, tugamba tukkiriza ebyo Allah byatukola ki? Byatussaako. Kati so mu kyafaayo ekyo twandikomye nnyo ku Quran kyeyakola ki? Kyeyanyumya, kubanga yesinga okunyumya ekisinga okuba ekiki? Okusinga okuba ekituufu. Bisangibwawa? Nsuubira wogera mu Ibn Kathir, kubanga Ibn Kathir yaleetanga Israiliyati ki? Nnyingi n'aziteeka mu tafsiri. Shekhe yogerako ku gabayitaazanirisa kya labula abasiraamu ku bubi bwe eri abasalafu. Kyenyinza okwogera ku Hassan Isaacha nti agamba nti muyizi wange.
Otegedde Sheikh, naye nze Hassan Isaac si muyizi wange kubanga nasomesa ku Namuwona Salafu. Hassan Isaac ebyo ebiseera yaliyo, naye mu kiraasi namulabako omulundi gumu ne bayizi banne basobola kiwako buki obujulizi. Kati omuntu gw'olabyeko omulundi gumu mu kiraasi simanyi oba kikkirizibwa aba asaana okweyita omuyizi oba musegedde. Naam, aba tasaana. Kati so Hassan Isaac abannange nze si muyizi wange, n'ebyo byakola sibimusomesangako kubanga nze nasomesanga hadith, ate byayogera tebiri mu irimu yaki, irimu ya hadith. Newe yandibadde tugambe nti muyizi wange, byasomesa si hadithi za nabbi, ze nasomesanga hadith mu kiraasi. Ekyokubiri, obubaka wange eri Hassan Isaac, amanye luhumul ulama summun, emibiri gy'abamanyi butwa, teri yenna gigaayako okujjako afa. Otegedde bumukosa. Naam, Allah subhanahu wa ta'ala yalwanirira abamanyi. Hassan Isaac ekiba ekigendererwa kye kyakukakkanya ba Sheikh, kukakasa nti ogwo mubiri gulimu obutwa bw'abalumye, gulina okuzza results. Talowooza nti agenda sigala ng'ali bw'ati. Oba musegedde. Ekyokubiri, laysa minna, si wa muffe man la yarham saghirana, atasaasira abato, wala ya'rifu haqqa kabirana, ate nga tawa kitiibwa bantu bakulu. Kati olaba ebigambo byayogeranga kati biri personal ku basheikh abamuzaala, abasajja bakulu, ng'oggyeko n'ekyo nti balina n'irimu. Waliwo okuba nti musajja mukulu naye nga talina irimu, naye basajja nga balina irimu ate natandika okwogera ebigambo ebatyobola. Ekyo kyokka kiraga nti talina mpisa. N'ekirala bamukuza bubi. Charity begins at what? At home. Kiraga maama we ne taata we engeri gye yamukuzaamu, teyamukuza buki, yamukuza bubi. Ekisemberayo ddala, Supreme Council erekerawo sirika, kubanga Hassan Isaac amaanyi gonna agajjaawo wasomera. Otegedde, naye ne bakakkanya Ssekabbosa ng'ate mukozi wammwe ku Supreme Council. Musajja wattu n'ajja mu kamera n'agamba mumukwase empisa, ne musigala nga musirise. N'avaawo n'adda ku Sheikh Adabu Senjala nga neera akyali muyizi wa Supreme Council. N'avaawo n'avuma basheekhe bonna. Neewunya ekitongole ekyo omulimu gwe kigasa Obusiraamu okuggyako obukakkanya n'obutafaayo ku nsonga za Busiraamu. Kati baba bamaze okuvuma Sheikh Adamu, golooza ani asigaddeyo? Oba okitegedde? Kati bwe Supreme Council tesobola kuprotectinga abasheekh, ki kyegenda okuprotectinga? Oba mukitegedde? Kati so nze ndaba nga bandimutuuzizza mu kakiiko ka Supreme Council akakwasa empisa nga bwe baatuuza Saleh Mubiru ne bamuwa basari, kati ali mu kusoma. Kani Hassan Isaac singa naye bamutuweerayo basari ey'okusoma empisa, n'abeera nga amanya waakola ki, amanya waakoma. Si kya buvunaanyizibwa byakola Basiraamu. Tawqirul ulama, omuntu okuba nti agulumiza abamanyi n'okubawa ekitiibwa, abeera awadde Allah ekiki. Inna min ijlaali llahi ta'ala, ekiraga omuntu nti awa Allah ekitiibwa, ikirami dhi shaybati almuslim, okuwa omuntu akuze ekitiibwa nga Musiraamu ng'ayina envi. Wa hamilul Qur'an, n'omuntu akutte ki, al-Qur'an. Wa dhi sultani al-muqsit, n'omukulembeze omwenkanya. Ebyo bintu bisatu singa omuntu abikola kiraga nti awa Allah ekiki, ekitiibwa. Naye Hassan Isaac atulaze nti ne Allah tamuwa kiki, tamuwa kitiibwa. Ila Allahi nashku ghurbata ad-dini wal huda wa fuqdanahu min bayni man raha aw ghada fa'ada ghariban mithla ma kana qad bada ala ad-dini falyabki dhul ilmi wat tuqa. Naam, nas'alu Allah salamata wal afiyah. Naam. Naam, ebigabo by'ensembe bitegeeza eri Allah gye tuwaaba okuggwawo kw'eddiini n'obulungamu
kubanga kyakola kiraga nti eddiini ewedde mu bantu. Y'abasiraamu abakambwe eri eddiini balagawa. Omusajja yali azannya Haji Bumali atasasula booda. Oyo omusajja yali ayonona ekitiibwa ky'obusiraamu naye bamugamba oddamu ne weyita Haji Bumali atasasula booda. Yaddamu n'akyeyita. Abo abaakanga ku bantu bwe batyo bo balagawa. Baafa ne baggwawo. Ila Allahi nashku ghurbata ad-dini wal huda. Eri Allah gye tuwaaba okuggwawo kw'eddiini n'obuluŋŋamu. Wa fuqdanahu min bayni man raha aw ghada. N'okuggwawo kw'eddiini n'abo abajja ne bawangala ne bafa ne bagenda. Oba tusegedde ebigambo ebyo kye bitegeeza. Ila Allahi nashku ghurbata ad-dini wal huda wa fuqdanahu min bayni man raha aw ghada fa'ada ghariban. Eddiini kati yaddamu ngenyi mithla ma kana qad bada, nga bwe yasooka. Ala ddiini falyabki, eri eddiini akaabe. Dhul ilmi wattuqa, omuntu alinamu ku irimu n'atya Allah. Toyinza kulaba lisaaca byakola ebyo n'osigala ng'oseka. Olabira ddala nti eddiini ekoze ki? Eddiini ewedde mu bantu. Nira hadha min akhiri zaman, alamati akhiri zaman. Kiraga nti omulembe gukola ki? Gugenze guggwawo, abantu abalungi bagenze baggwamu. Kati so n'abamufaanana batyani? Bati Allah subhanahu wa ta'ala bamanye bye bakola ki? Bamanye bye bakoma. Naam, jazakumullahu khairan. Wa sallallahu wa sallim wa barika ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in walhamdulillahi rabbil alamin.